Ruth Musimenta atemera mu gy'obukulu 3 mu kire kyakeeseza olunaku olw'omukaaga yakkira taata w'abaana be gw'alinamu abaana 2 James Lukwago amanyiddwa nga Jamira ng'ono y'omu ku babadde abakunzi b'ekibiina kya NRM mu Mukono n'amufumita ebiso mu bulago n'amutta oluvannyuma omulambo gwe n'agusuula mu kisenge nga bwe twakulaze mu mawulire gaffe olunaku olw'eggulo. Twaranye n'emufumita. Twaranye n'emufumita. N'omufumitawo N'emufumita akambe. Uwa. Onsingo. Nansonga ki? Lwansonga ya bintu. Enkyaleero tukedde mu maka g'omugenzi okulaba embeera nga bw'eri era ng'eno tusanze bannakibiina kya NRM ssaako n'abagoba ba takisi bali mu kiyongobero n'okwebuuza ki ekyaviiriddeko omukazi ono Musimenta okuva mu mbeera n'atta munnaabwe n'agezaako okumuziika mu kinnya ekyasimiddwa emabega wa kaabuyonjo. Nasemba kwogerako naye yaliko bye yaŋŋamba nga famire ku mukyala we yaŋŋamba nti wewo yazukukanga n'alaba omukyala nga amwesimbye mu maaso batwalinawo akantu diri yaffe bizinesi naye kati kwe kumukubira essimu olwali lwakuna essimu eyo omukyala yagirisiivinga n'aŋŋamba nti sente obadde omugamba ki naye nga ebya stage yabivaamu dda ne mugamba maama si bya stage bya bizinesi zaffe naye akubako ku ssimu omukyala time sibbanga ngaleka week aga omwami ennaku zino ankuba nnyo like tulwana they fight nembagamba muli bantu bakulu abaana babalaba amukola ki amulwana tekikola makulu yannyonnyola yamutta. Wabula abaleeteddwa okusima ekinnya be batemezza ku poliisi e Mukono olwo nejja n'emugombamu obwala abantu ab'enjawulo omubadde n'ab'eŋŋanda ne boogera bwe bati ku mugenzi n'ebimu ku bye yasembyeyo okukola. Kuba famire twagala bwenkanya n'abaana ba Jamira beedaga bwenkanya. Omukyalo ono yasse Jamira ng'akigenderedde kubanga yabadde amwetegekedde n'abaana nga yabajjawo yabateeka wama neyibba natta omusajja n'amala naye ennaku 3 n'afuna abasajja n'abawa ssente ne basiba ekinnya kiri kye mulabye ng'ekigendererwa ki ayagala kusaanyizaawo ddala Jamira aleme kumulaba nga tumusanga tumuziikako. Twegamba ensi ogyewuunya ti omukyala abadde mugumwe mulaba kano ka ssente kaba bize abadde ngajja abeerawo agenda n'agenda nawali n'atuula kaduuka ku lubalaza n'asaba ne kasoda n'akanywa n'akandaazi ng'alina omuntu nnyumba. Eky'obufumbo si lutalo, obufumbo kutegeeragana bw'ozuula nga tokyakkaanya na munno enkola entuufu kumuviira oba kugenda mu babasingako babataawulule ebyo ebya. Nakaweese Susan ng'ono abadde akola gwakwoza ngoye mu maka ga Nsubuga atunnyonnyodde nti olunaku olwa Sande yajja ewaka okwoza engoye z'ewaka wabula teyategeera nti mwami Nsubuga yali afudde. Nga ntandika kwoza ngoye kati nga ntuma sabbuuni ne kasoda nga mbimuleetera nga mbeera bweru kubeera nga nsigalayo ebweru kati nga mmaliriza ati nafunyaku just akagoye kabadde katini nga bw'onolaba nti omuntu oba akantu kamuli wano katini nno yeesiimuula era saakitute nga kikonganya ndowooza omwana yagudde. Abakulembeze ababaddewo nabo boogedde ku ttemu lino omubadde n'abakulembeze mu NRM. Ye musajja abadde atambula ekiro kyonna ng'anoonya obuwagizi bwa NRM. Ye musajja abadde atambula ekiro n'emisana mu mmotoka ze nga taziggyeeko bipande bya muzeeyi ng'anoonyeza muzeeyi akalulu. Ekyokubiri nga ye musajja anoonyeza bafulaga bearers bonna ab'e NRM obuwagizi. Buli assignment yonna eya NRM gy'abadde akola ebadde egendereddwa okulaba nga tuwangula n'okusigala mu buyinza. Kye ndowooza tumufiiriddwa ate n'enfa gye yafuddemu tematiza yabadde ya kukosebwa yafiiridde mu bulumi. Bya Eric Yiga, Crossroads TV, Omunnyo.